kyona gye musinza okwanga mutulaba mukyala. Omukyala nja kwogera nnyo naawe paka bw'onankoowa naye nga sijja kuwa kwogera naawe olw'ensonga nti buli kyonna kitandikira ku mukyala. Obulamu butandikira ku mukyala because it is us. Singa tetuzaala, singa abantu tebaliwo mu nsi, basically obulamu butandikira naffe, kye kimu n'ebyenfuna. Tuve ku bajjajjaffe baagambanga nti nno omukyala kubeera mu ffumbiro, kufumba, kulya, kuzaala nno. Omukyala kalina economy tukiyingiramu bulungi ddala okuba nga tugikyusa. So ko tulina omukulembeze w'eggwanga kyasazeewo offisi kati ze nnene ddala, ebifo ebisookera ddala ebinene abakyala mwe bali. So omukyala alekera okukaba obuzigaziga obwo. Omwami andeseewa, bannange nze ndi munaku wange, single mother, n'obeera single. Ekyo kyogera bwogezi, but you're not single. Taata w'abaana ali waggulu. Katonda ye taata w'abaana abo b'olina. Oba n'ow'oku nsi yabalekawo bakwate bateeke mu maaso ga Mukama ate nga naawe bw'okola. Mukama ayamba yeeyamba sweetheart. Tajja kuyambira mu buzigaziga, tajja kuyambira mu kwekubagiza. Engalo zino 10 z'olina n'omwami z'alina kyasobola okukola naawe osobola okukikola. Bajja tuga nti mwenkanonkano nedda si kye tuliko. But what we are saying, ntutekerawo okwekubagiza olw'okuba omwami akuleseewo, weefundikirawo wabbali, abaana bakabe naawe okaabe, ekivamu kwejja mu bulamu bw'ensi eno. No, tufunika 2024 mu ngeri y'enjawulo nga tu-encouraginga abakazi. Tufungize, tuyimuke, kye basobola okukola naffe tusobola okukikola. Basobola okutula mu same class nabo. Ne tucompetinga oppositions ezimu, tusobola okukola byonna ebisoboka. Tubuzaayo eki? Kuvuga ggwanga lino Uganda. Tandise n'amaanyi. Bunjiwulira ani ananooza. No, this is my sweetheart, baby, hard-working, beautiful, golden-hearted, the beautiful tusuubira Miriam. Amen. Halera, mukyala Halera, gwendeese olunaku olwaleero. Twogere tuwumbewumbe tutya omwaka guno gwa 2024 ng'abakyala nga twesitula nga twekemba ate nga ye mukyali mu real estate. So twagala okwogera ku nsonga ezo olunaku olwaleero. I'm so happy to have you. I'm so happy. I'm always happy to have you. Have you been? My social media those abankoowa sikola video 5. Asibagambye ku mukyala Bwanika. Mukyala Bwanika this. Was surprising ali wali onzise. Ngamba what? Ngoyogera ku bakyala balina obubina. Nti mukitegedde kasuku abalazeeko tawasiza mukyala wa kabina. I know my brother, you represented us well. I know, right? Na omanyi nabawe ekyokulabirako ekyo. Akabina ko akakafuna jjo. Nina kabina. Okayina. Abaana bakamazeewo. Abaana bakuloza nga akabina kakendera. Naye nze nakulaba ku Batu Valley nga kakyaki baleka. Naye ssebo ng'okola. Nga sikoososowaza. Nakulaba, nalaba mukyala Mariam Dagire, she's one of the most beautiful people. Paka kati nno ebbina likyaliyo. Likyaliyo. My dear. Kati temwina kye mutugamba. And she's so hard working, by the way. She's very hard working. Ogenda kutuula kabina ako oyiire na bwongo. Sike kagenda okuleetera. Basically, akabina kakuyamba okutuulako. Gwe mugaso gw'oko oguliwo, omuntu tagenda agamba nti omwami ono wadde talina bwongo ku mutwe gwatisse wiigi, kagwema nteeka ewange azaale abaana. Abaana abatunulira, abaana abasajja bagezi. Atunuulira abaana banaalya ki singa mbasiriwo. Banaabeera watya ogenda mugamba bigambo ky'omwana we, ogenda mukuza otya, mentorship ki gy'ogenda omuwa, kyakulabirako ki ky'ogenda omuwa, aleka akuteeke mu maka ge. Ate era bagamba nti abakyala ffe kibatuwa tukubisaamu netutukuddiza, kati baba bakuwadde nti bakuwadde ettooke n'oggyamu emmere, bakuwadde ennyumba n'ogifuula amaka. Kati omwami ono bw'azze mu bulamu bwo oki ky'omwongeddeko? Exactly. We are in the production part of this world. Thank you. Buli kimu Mukama tusobozese n'ozaala yonna muntu mulamba. Can you imagine? Mami Mukama tusobozese n'abakyala abalala bonna Mukama basobozese. Ate n'abaami bakimanyi nti buli kye batuwa tukibaddiza. Exactly. Kati stress. Ate abaana ba Falaawo. Gwe ndeetera stress njikuddize mu bungi bwayo sule mu bbaala. Waliwo omwana yagamba nti bw'oba oyagala otegere nti abakazi tetusaaga. Nti gwe leeta kyoleese nkikuddiza nga nkikubisizzaamu. Engeri gy'onaakisitula. Nti n'oba kukiitinga. Omukazi akiitinga tayimuzi tu tina sitaani n'atula bw'ati n'afuna notice. N'agamba mwebaki abakazi bwe bati bakikola. Mwana wange tugenda ku nsonga yaffe. Bannange Pasika tetakulimaze mu bbanga ki? Kati ndi myaka 7. Wow. Myaka 7
eja real estate. Real estate, well done. But I've spent all my life loving land. Nga buli Yeah. kasente kenfunangula yakataka ndoze ebintu byogedde ebbanga lyonna. Naye nebaza Katonda real estate naze 7 years in knowing ettaka nditunda ntya ndigula ntya maintaining ntya era ndinoonyako ntya. Naye kati bw'oba otunudde bw'oti ebbanga lino limaze emyaka 7 olowooza real estate eno ekyusa etya involving mu myaka gino gyonna egize giyita paka kati wano wetuli mu bulamu munze engeri gyenkyusizaamu real estate oba kati ekyusa emirundi ebiri nti ffe abamu tulabyemu value nnene nnyo ne tuva mu kulowooza nti niya nti I have to buy niya. Nze ngenda ne ngula ettaka Embarra, nsanzeyo abantu Embarra ne bagula ettaka, ngenda ne ngula ettaka Namayumba ne nsanga ne bagula ettaka Namayumba. Ekyuse nti abantu tebakyalowooleza nti I want niya. I want niya era tetukyagiwulira nnyo mu ofiisi yaffe. Bambi njagala ettaka naye I want niya tetukyakiwulira. Ayagala ttaka aba ayagala ttaka mu bbeeyi ye. Muyina ettaka budgeti yange ffe ekibuuzo ekisooka budgeti ye eri tukutereeze w'ojja mu budgeti yo kwatandika ku million 3.5. Yes, tojja kubulwa ttaka naye kati obeera ne 3.5 n'ogamba I want niya ng'osooka oziriako 5 ng'ogamba I want niya ng'osigaza 25 I want niya nga ziggwawo ate oli kutegeera nti niya was not I want within Kampala. I want within awo kati ate ne within Embarra tewakyalira 3.5. Yes. Jamaica kati. Embarra actually tuli mu kilometers 13 kilometers from actually tukyali mu Embarra city we haven't gotten out. Naye tuli mu 8 esookerwako ya 8M naye yakyapa freehold. Eyenkana ki? 5 ku 10. Wow, that's good. That's good. Ate olaba nti era ettaka lyo ne oba olifunye wala lisigala ttaka era value ettaka era tulina ettaka erya millions 6 Embarra. Wow. Naye katolanga omwaka guggwako olowooza how do you predict real estate mwaka ogujja? Standards zendabye government measures zetaddewo ne Buganda Land Board. Buganda Land Board yabadde eri mu tuyiwa nga teteddeyo standard measurements naye yavuddeyo netuwa standard measurements za 5 ku 10. Kakati tugenda kuwonako abantu abasala obutaka 25 ku 2 kati balyenkana liti liba lyenkana nga bucket y'ettaka ndowooza so lisimbamu ekimuli. Kakati ndowooza omuntu agenda kutandika okuvaluinga ettaka amanye nti ettaka ngenda kugula ettaka sirya miliyoni emu sirya mitwalo 5 ngenda kufuna ssente ezimala ngula ettaka then ndivaluinga. Omanye ekintu kyofunye layisi naawe kitwala layisi ekyo sanga abantu abagamba kale nagulawo akataka naye saakasangawo kubanga tekaaliweera nagula wano wakalu naye kati wajjudde ennyanja amazzi okitegeera. Kati ndowooza I'm predicting ndaba health competition eyo maaso gye tujja nti tugenda kuba tukola ebyapa. Buganda Land Board yatusuubiza okutuwa also Buganda Land Board titles nti bwe tunaba streamlininze bulungi Buganda Land Board tugenda kuba tutambuza ettaka bulungi. Health competition egenda kubeera healthy. Tubadde tufuna challenge ezimu museera mwe lwaki mulinayo akataka ka miliyoni mwe lwaki mwaba nange ffe we would rather sell standard than ekintu ekiri awo liawo. Olina kyoyogeddeko n'ogamba nti Buganda Land Board ebadde etuyiwa. Badde kale teri strict ku measurements zaayo osanga ettaka lyayo n'oligula n'olisala nga bw'oba osanze naye nga yakyogerako nti at least 50 by 50 naye era nga abatagoberera nnyo mateeka nga basanga na 25 ku 2 15 and all that kwegamba nze nga ndaba nze mu kumanya kwange okwettaka omuntu oyo tafunye value okutya ng'ogenda zimbawo toilet ng'oba maybe ne mukyala Kalibala yazimbye alinawo akataka kasemberedde ettaka lino nguzaako ttaka lyo naye okugamba nti ngenze kugula ttaka noonya wa kuzimba noonya wa kubeera n'ogula 25 ku 5 gwe nawe oba we disappointinze gwe kennyini obanga anoonyezaawo okusuula ssente ne wakubula nogakasitulaawo mu kasasiro naye nga wandigambye nti at least wemba nyineemu kangene ndipostinge at least nfuna 5 ku 10 at least nfuna 5 ku 5 manye nti mujjaamu ennyumba entonotono osigale empakinga motoka. Stop being hopeless. Sirinayo suubiri gula motoka after all. Sirinayo suubiri kola hopeless kite kivuma. Hopeless is not having hope. Nga toyina suubi. Nga toyina suubi. Kivumanga buvumi. Hopeless. Ajaganya kivuma. Tekyabanga kivuma. It's like you're doing things ngola ojabidde toyina hope. You don't have hope. Yeah. Okay. So mu guno omwaka waddeyo surprises olabye mu ba
clients of abaguzi n'abantu abalala ezo zibadde surprises zirimu shifts ezo. Yes, ekisinze okunjagaza guno omwaka nti nguzizaako abantu bemmanyi nga si client bavuddewa. Omanyi when you're doing business waliwo eyo abantu bakwano we bakunyoomera bagamba I would rather buy in the other company manyikiddwa. Kati guno omwaka mbadde ndaba nga mukwano gwange gundi gwe mmanyi azze n'agula ettaka. Mwami wange ayagala nnyo Elon Musk n'akola ebizungirizi. Alina statement gye yakola nti newoba tonjagala at least nyina ky'oyagala. Kinchimeko. It's not about you being in love with me, it's not about you being my friend, but I am having something you're going to need. And when you need it, you're going to come to me. So ndabye nga ntuuseko kweyo level. Ndabye nga ntuuse kweyo level ey'okuguza oba onjagala oba tonjagala naye nina ky'oyagala. Weetaaga ettaka eriri genuine. Ne mulabe wange n'agamba naye oba oyagala gula ettaka wandiguze wamye. Tujja kufuna bikutawaanya, tujja kufuna mu ebyapo funa bibiri. Olulala naye kati soko. That's so nice. Wow. Mbadde nyina siina nnyo nyombo naye I mean to that level of even people that bayi tebakukkiririzaamu nawo ne batandika ne bagamba kati ebintu ebiri genuine. That is so nice. How have you maintained that? Oh God, it's been good. It's been good. Praying. Challenges nazo zibaddewo nnyingi ezinkutula ne challenges ate omwaka kate gunyinyukiremu but we thank God. I thank God nti wabaawo ebiganye at least I've maintained my clients safe. Amina. Nze muntu asobola okufiirwa ettaka client wange n'abeera ng'ali safe. Oh Lord. So basically osinga kutunuulira customer wo. Sisinga gwe ntunuulira. Why? Kubanga ye customer wange gwe neetaaga. Customer omu bwe mufiirwa mba nfiiriddwa abalala abamugoberera 10 naye bwe musigaza mba nnyina abamugoberera 10. Kubanga bala bajja kutegeerera kujja kutegeerera ku ye nti ne bw'aba ali safe ng'ali happy there is a way wagenda okurecommendinga others. Oba banjagala oba tebanjagala bagenda kugumira ku ye baba mwagala naye bwe mu disappointinga n'ababadde banjagala abajja ba discouraging. So gwe ntunuulira yekka. Basically ye market ya wasooka. Ye market ya wange asooka. Nga tonna kiwulira ku mukyala Kalibbala njagala okiwulire ku muntu eyangulako. Nga yalina evidence. Kubanga munaawulira mukyala Kalibbala oyo mukwano gwe oyo namami yandiyogedde ki naye naawe nkukulisa maami byavanga obugize abanga omwana wo yatunda gwe wali badde otya ebyapa okukumba bikukumba wandibudde mpaayo kimwawo ogulanga buduve kugambye ate kakale eyo nkaagala oba nakano nkateekemu badde mbulayo kale eyo kanayo bagimpe kubanga nzaani yaligenza embalala talina subiritukako mbala kakati oba nti gy'oli olaba ekimpa amaanyi nti naawe wennyini annanga oyagala ettaka nanti kyogedde ntya mu nsi muno nti banange ntunda ettaka mukyala Kalibbala ne bakubuuza mukyala Kalibbala ndaga ku kyapa kyewagula nogamba naye nze ebyo ebizizaamu amaanyi negamba kasita estate ne mukyala Kalibbala waali But how do you feel nga bakwano bo they're supporting you because abantu abasinga balina obuzibu obwo bakombeka oli mukwano gwange wakunyumya kunywamu kusanyuka but supporting my business. I feel proud, very very proud for myself. I feel proud of myself and my friends. Yes. Because they're not just buying anything, they're buying something they need. They need it. This is not a luxury. Ettaka si munyu nti buli omu agulina agwetaaga agufuna naye ettaka kye kintu ky'olowoozaako n'olowoozaako n'ogamba nti ngenda kuinvestinga mu ttaka naye ani muntu ki omwesigwa n'okuŋŋunta bw'oba ate okkakkanidde ku nze I am proud of myself. Bw'oba omaze n'okola okusalako okwo n'okkiriza n'ofuna ettaka eribeera mu mannya go I am proud of you because at least tuli ku level wenjagala tutambulire. I'm dreaming of friends nyinamu ekizibu osobola oyinamu awo ku ssente nga sente nzirina kati lwaki olina ttaka sisobola kusaba ssente tozirina because ziri luddawo kyekiraga nti olina ssente zisula bweru enkuba n'ezikuba omusana ne guzookya nga tezigwa value zezo zempita ssente ettaka ssente bwe ziba mu bbanka zisalwako emisolo
sente bwe zibaawa teziri safe paka nga ziri mu ttaka. You know? So bw'oba ng'olina ssente naye nga tonatuuka kugamba nti nina wali ettaka. Yes, I don't care. There is a piece of land there for me. In case government ne bwekyuka olina ettaka. Sisigalawo olisigala mu mannya go. You know? Kwegana oba ovuddeyo n'abaana bo balisigaza mu mannya go. Ne bwegwa olina ettaka. Waliwo ekintu kye nakuyigako kimu ku ttaka. Wagamba mami nkubuulire. Ettaka terika bbeeyi. Terigwa bbeeyi. Nti nga bw'ogula emmotoka n'ogifulumya bondi bw'oti. Eba egudde. Ne bw'ogirivasinga n'ogizaayo eba egudde ebbeeyi. Naye ettaka olikwata bw'oti n'oliteeka mu ngalo zo n'oliza katale liba lyeyongeddeko. Mbawe ekyokulabirako ekyange. Nsuubula ettaka leero enkya ne nditeeka katale. Muba mulowooza ligenda kunsala? Terijja kunsala. Ate nga ndiguze leero. Ne nditunda eddi? Enkya. Ate ne nfunako amagoba. Nisobola okunsala? Kakati oŋŋamba otya muno ettaka ligenda kusala gwe ali investinga muno ogenda just relaxing. Kati nga simanyi olina pulaani ekyeza ettaka oliryerabira. Ate wajja kutuuza mu bigambo. Bali ntuuza mu bigambo ekirungi mwami Wanika akimanyi. Akimanyi. Yaffe mwami Wanika abimanyi nti byerufu. True that. Abala ne babintuuzaamu. Tofaayo. Oli mugumu. Omuntu wekka gwe nsobola okunnyonnyola ku sayidi yo mwami Wanika. Oyogeddeko n'ogamba challenges zibaddewo mu 2024. Katono zubere nga oli ayagala kutuula wansi. What are those challenges? So facing nga gwe oba n'abantu abalala bali mu real estate. Newankubadde ez'abalala oyinza okuba tozimanyiiko. But entono ezo ziri common. As I was growing, bwe nali natandika n'abantu so ne ntandika okwesiga. Yes. Okwesiga ne ngamba mukyala Kalibala waba mu department y'okulanga it's well. Ogundi bw'aba Esther waba ali mu ndagaano awo it's fine. Kati nange kambeere wano oli akwate wali. Kati bwe tuba tutambula abantu abamu basigala emabega n'otamanya nti basigadde. Okay. Kakati wadde waba omuntu gwe nalimanyi tutambula nga ye asigadde. Kati namenya. Okay. Namenya. One of the team member. Okay. Namanyi tutambula. Nga ninda ebyapa ali ku byapa bannange ebyapa nga tebijja. One estate I gave up on a whole estate. Wow. Just because he didn't follow up. Naye nze nga neesiga kigambo kyekyapa kiganye. Tukirindemu. Tetusika. Tugule ettaka tusooke tusengule baklayenti baffe. Bwe linaaba literedde tunaakola ki? Tunaaddamu ne tutunda nga tufunye ebyapa. Ebyapa twabi processing. Nze nga ndaba buli kimu kiri okay. Ligoti department yange ng'egamba buli kimu kiri okay. Kale weesigwa mu ttaka ndowooza oba osobola. Department eziri sensitive ng'ebyapa. I'm sorry to say but I'm back. Sigenda kuddamu kukwasa muntu ng'ekyapa. Tusinga kwetaaga awo. Kubanga awo engeri gye nkumanya oli go-getter and obeera hands on. Yes. Twalisobola gaana wano nga ddala nga wakoze research entuufu nga bwe tukola. Naye mida osimanya kakavyet buli kimu osobola okunegotiatinga na buli omu ne waba muntu ng'abadde alina interest mu ttaka eryo. Mukyala Kalibala yataddeko kavyeti lwa nsonga eno maze okutukira ne ngamba mukyala Kalibala buzibu ki? Tya okumanjako millions 20 kale zizo. Ndekera ettaka lyange. But that's a gift. Wasn't to be mwasobola kikola. That's a gift. Naye kaakati awe na delayinga mukali ne Sabati nebaza Katonda nti ate nazuka late. Sente zaafa n'ettaka naye I thank God. Nebaza Katonda kimu ba client bange bali safe. Exactly. Katonda yampa ba client abali soft that time. Tuna bagamba musenguke muje wano. They understood. Kyampazolinga. Ngamba client wange munyonyola nti ate wali kuteeka wano. Ate nga we yalonze. Ate nga wali we yalonze. You know? Iya tukane wano wampa mami nti kale katwale wano enjagala. Ate na walungi. Ate ne mukama akola ebintu ebyewuunyisa. Because waba shifting okuva wano. Ayina obaza ku kubo. Shifting okuva kilometers musamu ne mbaza kilometer. Ate nga tokyusizaamu sente. Ate nga wali more expensive. Era bwe nalingula nanoonya kati omuntu wotwala nogamba okakasa this is better. Yes. Naye era waliwo abantu abali stubborn nga yayagala just kulumya mutu n'agamba nze njagala waliwo enjagala lwaki onzijawo wali kumpi n'ebijja bya jjajjange lwaki wonzija. But do you think embeera eyo gye wayitamu nti maybe Katonda yalina kyali agala okulaga nti baby wo omusuuliridde? Katonda yanze okusanga ngamba hey carry your baby. You know? Carry your baby. Do not
let anyone feed your baby. Exactly. Otudde eri omwana agenda konziba. Omwana ajja konziba. Because people buy land because of you. Because of me and you, my influencer. Okay, but naffe tukolera gwe. Because of what you are, we trust nti kyokola kyonna kibakola kiba kyamulamu. Naye twebaza Katonda. All I can say nti buli ekituukawo kituukawo ku Rensonga. Katonda olumu akuyisa mu kantu ako n'akuzuukusa hey gwe. Wake up. Yes. Wake up and come back. Ate nze waliwo ekizibu kasa kintu awo nga kinene. Ngamba osanga Mukama alina kyamponyezza. It would have been worse. Era mwami wange atera okungamba it would have been worse. But if it is this, it is okay. Opportunities kizo abaguzi oba abatunda kati yegwe. Abaguzi b'ettaka. Opportunities kizo oba zatunuulidde 2024. 2025 is going to come Info Trust Properties. All I can say is I'm becoming better on everything, especially on measurements. Jagala nkyogere nti no measurements gonna becoming better. Ate temufaayo kuca oba isiniya nze noonya ttaka ekisooka nze abantu abasinga bamanyidde ku busozi ekijja okukalubira nti akasozi n'akambuka ntya naye tojja kukalubirwa nti n'azimbawo nti awo awali amazzi. I would rather put you on the hill than put you in the water. Nkuteeke wala nga nayo kasozi ng'okimanyi nti tewali mbeera yonna okugjako okukaluubirirwa okwambuka akasozi naye nti sijja kaluubirirwa ntobazi nti ate ennyumba bagitutte nti ate yali wetland ya gavumenti oba challenges ng'ezo nzikozeeko okuva bukyanga ntandika kutuuka kati siina challenges ntino natadde omuntu mu ntobazi n'ettaka ery'olutobazi ndirina nga naligula nga endinga mu lutobazi ekazi nga 5 nenzirekawo. Waki tulima omuceere? Kati lw'onajja ng'oyagala kulima omuceere ng'oyagala ettaka ly'omuceere. Tulima amayuuni. Lw'onajja ng'oyagala kulima amayuuni ng'ongamba njagala ettaka. Kulunda ebyennyanja. Exactly. Bw'oba oyagala kulima byennyanja oyagala tebalima byennyanja. Kulunda byennyanja kulima muceere kulima amayuuni. Nga gwe olutobazi ng'okola ki? Nga tulimira. Naye abaagala okwebaka njabba wa kasozi. Okay. Wow. Katulubeeri wansi nga tulengera abalimu omuceere. Balimye beebale. So nno n'ennyumba yange olw'omwaka nga guggwako kubanga abantu abasinga tebali bakola bulungi financially. So nga alina amaka manene oba n'abaana bawuddewo kati ayagala a smaller home. Kati wabanga alina ennyumba yange nga nali agadde ogiseeringa off. What advice would you give me? We actually buy properties. Mwami Jebi yayingidde mu eyo segment y'ogula properties. Ne tuzifanishinga ne tuzza ku katale. So if you come and it's a good property, we investigate and it's well, we can buy it or we can put it on the market for you. Wajagala. Tuziteekako katale. Oli willing okutunda naffe because tulina okukola investigations zonna no? Making sure nti client waffe ali safe. Tuyiteeka akatale ne tufuna agula nga tukuyita. Ng'otuwayo commission sikaberere. Of course sir. Ate nze ayagala okugula biki bye nali tunuulidde. Biki bye wanditunuulidde. Kola search. Kola search bwe liba ttaka lya Kabaka agenda mu Buganda Land Board. Bwe liba ttaka lya Kyapa freehold oba private mile land genda mu Uganda Land Board. Kola search. Oba tomanyi kola search procedure jangu mu Info Trust twesige kubanga ffe tukuwa search report okuva Ministry of Land. Yes. Then eyo kuyambako guidinga. Kola valuation tebakuseera nnyo ate nayo toseera banno. However waliwo properties ng'oli ali mu banka emutwala biki alinamu ekizibu nga yeetaaga okutunda akiveemu. Value yayo usually ekkako wansi. Ekamu wansi but it's advantage kwona agula but it's a disadvantage kwatunda. But kyonna kyekiri oba ova mu kizibu oli abaava mu kizibu osanga it would have been worse singa tagitunze oba banditwalidde n'ogitwala so omugulo bo muyambi. Ate ettaka lya Kabaka likyali ku mbeera gye twabeerangako. Ettaka lya Kabaka lya kusasula busuulu oba kufuna freehold manya leasehold. Babikola batya ebyo? Mu Buganda Land Board enteekateeka ebeerayo bw'olitugulako tukwanjula mu Buganda Land Board. So basically ebyo nena mubikolako mwe ng'aba Info Trust Properties okuyambako omuntu ono okukola bw'ati. Managing properties olwo Info Trust yalinanga gundi eyo okumanaginga properties. Tuzirina eri Embara ye program yaffe esinga ennene okubeera ennene Embara eyo nti actually twatuuka Embara twali twagala ekizimbe manager waite yali mulungi gye tuli ne tutegeera management here is a very big problem. Yetutandikirawo ye project yaffe esinga era kati ndowooza tulina over 20
20 buildings we are managing in Mbarara. So kati mu managing a property nti nno nyumba z'abapangisa, nyumba z'abapangisa, hotel, oyagalako management, kufanishinga building eddemu ogifunemu ssente, interior designing, ebyo property okuddamu n'ebeera ng'efuna ssente. Waliwo omuntu eyagira property n'ekaddiwa ng'agifunamu 15 emyaka giyiseewo 3 era akyafunamu 15, osobola ogiddaabiriza n'ogyongeramuko webadde talinamu toilet netuteekamu toilet, webadde talinamu kinabiro ne tufikisingamu negenda ku modern setting wano kikutwaliramu akadde n'akasente naye roddamu n'ofuna ssente. Era mba amagezi abaana ab'obuwala oba ab'obulenzi abakyali mu myaka emito, ndabyemu challenge nti bajja baga njagala kugula kaploti kakuzimbako nyumba z'abapangisa, njagala bajukiza nti return on investment kwekyo ntono nnyo. Why? Nti bw'oba ozimbye tugeze ennyumba ya millions 10 ogenda tandika ojjija mu million 1 buli mwaka buli mwezi. Kati wezinaawerera millions 10 ennyumba eno ekadde kiba kitegeeza togenda kufuna magoba mangu. Amagezi genkuwa nti gula wano kaploti oba olina millions 10 gula wali akalala, gula wali akalala, gula wali akalala, mutunuulire tandika okutunda nga bw'odivelopinga akamu naye sogamba munguze kamu ate sente nzitaddemu. Ntera nnyo ku gundi yange bayigiriza ku elements of investment. Otyo naffe tuyigirizeeko. Kubanga ziringa 3. Esooka energy, esooka time, endala energy, endala money. Kati bw'oba okyali muto mu myaka 2 okuva w'ozaliwo you have the time osobola okusonda mpola mpola. That is when wosonda n'ogula akataka, wosonda n'ogula akataka, wosonda n'ogula akataka. Kati then you have the energy also mokyali muto okukola n'amaanyi. Osobola ogenda ne weetika emigugu, osobola okulanga kati nga nze nkyali n'amaanyi. Naye waliwo ojja okaddiwa nga weetaaga money. Kati ssente ezo ogenda zijja ogenda kuba olina okutunda property. Osobola okufuna bwe bwe nagulanga eno wagulanga olina oteekwa okuba ne property ezikusobozesa okufuna ssente mu banka because you need the money n'okulaakulanya bino. There is no time, you do not have the energy. You need money. You need money. Wate ate waliwo nti olaba nti omuntu alina ne money like alina property nga gyogeddeko naye nga atuse mu myaka ejjokkowa nga takyalina maanyi naye ate ng'olaba nti property eno temuyamba ate kufuna kino kyeyeetaaga. Ndabyeko abantu bangi ng'alwadde beetaaga omutwala okumujjanjaba naye ng'aliwo property naye ate nga abaana be ate nga basolooza mu bantu batunde property. Saagala ekyo kyejo mbw ate totulekedde ani ye ani yagimu otulekedde ani nti abakuzizza. I've given you life, I've paid school fees, I am done. Now I have my property, I'm going to sell it and get the money because right now I do not have the time like you have. I do not have the energy like you have. You have the energy, you have the time, you go and work. But I have property. But I have the property, I need money. This is the time I have to go. Nentunda property yange nejjanjaba, nentunda property yange nenfuna amata, nenfuna obujjanjabi, nenfuna emmotoka nentambuza, nenfuna buli kimu kyenjagala. Onagamba okatera okwogera nti I was not born to suffer. I am not here to suffer. Nakyo kiva ku ki abantu okuba nga azimbye ennyumba zinga zirabika bulungi nga buli kimu akitaddemu bulungi ddala naye nga buli muntu ajja wa ssente ntono ka management ako okuziyingiramu nga gundi nga ssente ntono. Do you think omuntu ng'agenda okuzimba rentals zino yalibadde alinako ebintu yasooka okutunuulira nga ki? Olina okutunuulira omulembe oguliwo negye gujja mu maaso. You plan ahead. Togenda kuzimba nyumba etali mu kinaabiro n'omuntu asingayo obutaba bulungi tagenda giyingira right now, etali mu toilet, etali self contained. Kati n'abantu tebakyagala kuyingira muzigo gwa room kisenge ddiiro. Lisa ayagala omwana abeere n'ekisenge ne pantry. Kati ojja kuzimba akayumbako oteekemu akanaabiro kamu nga family konna kayina okusharinga bakuseere so ng'ate mu ennyumba yennyini you can modernize. Tolina kugimenyawo kati osobola ogimodernizinga neefuna bathroom endala neefundamu naye ng'eyina basics. So how do you market your like how do you pick your market for your rentals?
peak market for the rental. Olaba kati Mukonzi buli wolaga e Masaka wali abapangisa, e Mbarara wali abapangisa, e Kampala wali abapangisa, abapangisa kibo botagetinze. Ennyumba ogizimbyewa, ogizimbye awantu tewali somero, tewali university, tewali kintu kyonna kyonna, tewali katale ani agenda ogisulamu okitegeera. So bw'obanga ogula ettaka era tunuulira ku bintu, njagala ki, njagala wa kusula. Waliwo areas ogendamu nga za residential kati nga rental Mbarara residential. Neera n'oba ogenda planning togenda zimbawo dduuka lya hardware bali kuyingirire, togenda kuzimbawo ka supermarket kubanga abantu basulawo ne bagenda ne bakola. So basically olina kutunuulira nga amasomero, ddwaliro. Bw'ozimba kumpi n'eddwaliro n'essomero, believe me eddwaliro lijja kukula. Tewali ddwaliro sirabangayo ddwaliro lyagwa, tewali ssomero ligwa. N'eddwaliro teragamba kunsaliraako kino eddagala lya ssente nyingi munsalireko. Kati zimba kumpi n'eddwaliro omanye nti abasawo abajjanjaba muno basobola okusulawo. Omanye nti abasawo nkya bajja kweyongera bajja kunoonyaawo okusula, oba essomero kyabasomesa. Tunuulira era targetinga market eyo. Ate togenda kubayo omu ng'azimbye ku hostels era n'akatale kajja kuba kalala. Abasomesa aba primary tebeebaka be bamu n'aba university n'abantu aba primary abaana aba primary tebeeyisa kyekimu ng'aba university. Kati era byonna bitunuulira ogambe ku university wano osobola okuzimbawo nnyumba z'abapangisa naye nsobola n'okuzimbawo hostels. Kati oyinza okwanzega na idea njagala rentals naye ng'ebyadda simanyi kye njagala naye nga n'ettaka ndirina. Do you infotrust? Yes. Do you do that? We do that very very well. Netukuwa plan ey'ekyo ekifo ne bwe tukivisualizing eyo mu maaso nekye tulowooza ekigenda okukola mu myaka 5 mu maaso wano. Gwosobola okulaba nti awo kali kumpi nekubo kanzimbewo wensula gamba what if ng'otaddewo hostels? Wano engeri gye kalinde gye wano kali kumpi n'Endejje University lwaki totaddewo hostels? Ku kitundu kya hostel osobola okuzimba n'osulamuko ate n'abala ne bapangisaawo. So you try it. N'ozimba n'olaba woosulawo emyaka ng'ebiri ate n'olaba demand nga yeeyongedde n'ovaawo ate n'ogenda ewala wano n'olekerawo abakampasa. Wow. Naye enkola mugirina yo mugikola mugimanaginga mutya and how do you deal with the client? Twagala nnyo okukola n'abantu betuguzizza ettaka because the land we bought we know the plans. We can visualize for them. Kati naye n'abatatuguzeeko osobola okujja netugenda netuvisitinga site netukuwa plan n'otubuulira nawe kyoyagala netuwase netukola plan netugikuwa netukuwa BOQ bill of quantity ekigenda okwetaagisibwa okuzimba this property. Bw'ozituwa ntandika okuzimba nga wetukuwa accountability bwe tumala ng'oyingira naye abaatugulako bwe tufuna BOQ tukuwa 30%. 30% tuzikugabira tosooka kusanyuka nnyo tukwongerezaako 30% n'ozimba n'oyingira bw'oyingira n'otandika okusasula 30%. Oh, lovely, that's nice. There's a time when nakulako ng'ogabira n'abantu cement and stuff mabaati ekyo kikola kitya? Kikola mwami gye byatera okusanyuka n'angamba nkuwadde ensawo za cement 10 ziwe baklayant bo. Wow. Nga nfumbye bulungi. That's my girl. Bwe nfumba bulungi nangamba nkuwadde amabaati 10 ziwe baklayant bo. Kati that is when I get those offers. Ne ba partners bange olumu ba B2C hardware atera okumpaayo cementi n'empaako baklayant bange. So tekiri standard ntikirina okubeerawo naye nsobola okuba nga ntambula ku site ku estate yange nendabayo omuntu azimba n'ensanyuka because ettaka eriba sigaddewo liba lyengedde. Kaakati ngaba oyo muwa cement because mba nsanyuse nti ali mukulaakulanya estate yaffe. Okay. But my dream is to settle people. So wenda omuntu azimba nsanyuka osanga bwembeera happy na nina I know ate mukama nga akublessinga in a way. Oyogedde ku kino ekyokubanga managing ebyo ebintu bakola rentals and stuff byonna bulungi Infotrust Properties. Temubirimu challenges? Birimu challenges ez'obuta understanding esookera ddala ky'omuntu ojja n'omuwa BOQ n'agamba nzimbira okiraba mukyala CEO nzimbira omala oggyeko ssente zo omala ompa ennyumba yange wonaayagalira tekijja kusoboka. Kiki ekyo? Kwegamba bw'aba ayagala hotel kwate ssente ngizimbe
kati ntandike okusolooza hoteli paka sente neziriggwayo. Ate singa nali njagala kuinvestinga mu hoteli ettaka nzalitunda nandibadde nateekawo dda hotel, naye that is not my business. Si business yange. So kati bw'oba oyagala kuzimba ogenda kujja ne sente zo, bw'oba otuguzeeko nange nyongeremu 30% with hope that my ettaka lyange ligenda kulaakulana in one way or the other. Ekyokubiri nti ogenda kunsasula oyingidde. Yakusigaza ekyapa kyo oba documents zo osasule oyingire, which is okay. But obadde recently obadde oli lubuto. Omwana yakaweza omwaka. How did you manage to run the business? Ate nga n'amaka lubuto kwambira tebiba byangu. Ekisooka mwanyambako. Like 15%. 15%. No, my influencers helped in marketing. It was 100% in marketing. Yes. In marketing mwanyamba 100%. Then mu administration timu yange y'oku office nenyamba n'omwami wange yabeera nnyo mu administration era mbasuubiza nti omwaka ogujja ngenda kubeera mu administration yajje busy. Kubanga omwaka mulamba ndowooza nekkugu n'abadde era akyatulimuko. Kale ewakaawo ng'agamba ki ekiganye kino kyekiganye sente zeziganye ani atakufaako bulungi mu administration nga nnyamba bulungi n'okunoonya ettaka. Kaakati then nange ebisigaddewo awo nsobodde okukola video, nsobodde okusupervisingako ba staff, but it was a very challenging pregnancy. Very challenging. But I thank God nti buli muntu gwe nali naye at that time yali akola ekyetaagisa. Ate nga kutegeera. Ate antegedde. Ntegeera nnyo. Kati bwe wajjanga ne interview n'ozikolera waka. Wajjanga n'oku marketing teri bulungi nalaba kati oli wali kiwango. Kanzije ne tutuula awo ne tukola interview which was very helpful. Ne Phoebe yabeerawo. Oza lwaki kiba bwe kityo gy'oli? Nti ndowooza mwanjagala. I can't say mbuno mbasasula kimala. I can't even put it on myself nti oba nyina kyenkola ekimala, but I'm favored in the hands of my influencers. I've made them my friends and they have accepted me. Waliwo okwagala okufuula omuntu omukwano gwe naye n'atakufiiringa n'atakuacceptinga naye nze mwanzikiriza nga bwendi kubanga kakati how many companies you would want to really have you on their brand okitegeera naye n'osalawo innocent me poor me kwegamba I can say it's been good nannondera abantu siri mugezi asinga I did marketing naye siri mugezi asinga nti oyo gwensongako era yajja okuleeta influence gye neetaaga naye Katonda ampadde omukisa nti buli gwensonzeeko Mukama amumpadde ekisooka Mukama amumpadde gwensongako nasonga mukyala Kalibala n'aba neetoolodde bagamba I think you're insane you're not well okitegeera naye Mukama n'akumpa ne bwe nasooka okujja Fred anyumya olutabaalo olwo nabagamba bwe mba sigenda kutwala mukyala Kalibala sidda njukira Anne mukwano wange yagamba mukyala Kalibala nga mukalubu Mubyettaka nze n'omulala yenna aliwo ne bagamba sijja kudda awo tubireke naye ne Fred nagamba ngenda kugezaako bw'anabakkiriza ojja kutuula naye naye nze namanya nti kentuula naawe dakiika ezi I swear nenjogera naawe dakiika ezi bw'oba muzadde ojja kuntegeera nga kabebi kanka kyali katowe kati mu kibaya naye nga ngamba kati nkalere naani kano natula mu maaso nga ndaba gali sojja ennwene nengamba no katugende nga Mukama nga tetulina ttaka take the wheel tetulina ttaka tulina bulina magezi you know kadi nze nalina ekirooto ekya real estate naye nga byonna ebyetaagisa okutuukiriza ekirooto mbirina okuggyako sente zokka ze nali sirina naye nga mmanyi okunoonya ettaka eriri genuine mmanyi okuresearchinga mmanyi how to sell mmanyi how to make profit only that I didn't have the money. And yet you believed in yourself. Yes. Yeah, all I loved have to that. believe myself. You believe in me and we move. I love and that. And so many people did believe in me. My good friends that had money didn't believe in me. It was a few people and my husband that believed in me. And I thank And look God. at us now. Look at how far we've come. Never Zakatonda. Mukama mulungi. But omanyi abantu abasinga bagamba kasita ate abakozi bo beera bakwano bo. Okukola kw'engeri kwonoonekamu. How have you managed? Okubanga bakwano bo obukola nabo nati ne musigala nga mukyali ku speed yemu. Simanyi how I've managed kisa kya Katonda because I can't believe nti nsobola okukola n'omulabe wange
oba n'omuntu atali mukwano gwange nze olaba staff anyiigira bunyiigizi nempulira nga saagala kujja ku office bambi alina ekyejo oba munyiiza ennaku zino director Rita yanyiizaamu naye nga mpulira saagala kujja ku office nga okitulako mba mpulira awo obusungu mpulira njagala kaaba kaakati I have to make them my friend, understand our dream, see how we make money. We earn in commission. See how we make money and see how we benefit after making money. So that bonna balaba ekiri olujjuliro weruli. Olujjuliro weruli n'engeri gye tulina okuteekako emmere gye tugenda okulya. So sibako genda okole kino sente zizze tamanyi bwe zigenda kugenda. Tumanyi nti no sente bw'ejja miliyoni emu tulinako emitwalo 10 zino ezisigaddeko tugenda kusasulako maketi zino zigenda okudda mu kunoonya ettaka kampani ekuze bagiraba nze sigobangako omukozi sirina mukozi gwe nali ngoba okuggyako saamugobera mugoba naye am hoping nti no tajja kudda waabadde maybe wali bazze ajja kudda mu kintu kirala ekitali sensitive maybe abadde mu careless I can't even say muno namunyigidde yabadde careless in one way or the other maybe but era maybe aditalina vision nze gye ndaba so ndeeta olujjulo lw'emmere ne mbaga nti what's the beauty eri mu kukola n'abantu nga bakwano bo what's the beauty yourself in so many ways nti ne bw'aba taliiwo agenda kubeera one of my personal assistant was having a wedding yabadde mikolo gye naye ng'ali ku mukolo gwe agamba oyo client ajja bannange mumufeeko akubidde nze yali yasasulako naye mumufeeko temumufuddeko kimalo kitegeera nga wonna waali awulira business emuli ku mutima awulira it is this we have tayi tetulina kuloozinga client temwakitwala ng'ekikye kyaffe nze mbaga kino kintu kyaffe we lose it nze nja kuddayo omwami wange ndi emmere yes my husband can take care of me besides ndi director ku JB's Fashion Academy ne JB's bwe tuluzinga fashion obitegeera ndi director ndagira mukwano otya omanyi bateeka eppeesa nti olugoye mulumalirize mangu batuuze batya simanyi ebyo ebisigadde mwamije byajja bibagamba naye luwedde kyenjagala luggwe mukikole nga mwamije byakoze yabagamba so mu administration era sobola kugula mukinkola ye at least yanjigiriza okushoppinga material tugenda fena ku trips so mba manyi nti ono fabric yaweddewo bamutumye ebintu ebisookerwako at least fabric tumugjawa ebiwe bityo mbimanyi sobola obutamanya nti epesa ligende wano oba ligende wano naye at least mu resource manya biti akagalo neno mbiyize bwakagalo yakoogera nali nfudde mbiyize nno kyala kalibala mbiyize okujjako nti simanyi kutunga naye ate now that we have academy tuula mu classes za training abaana tuula mu classes ezo ne mmanya kino bakiyita kino bakiyita kino era nsobola okulaba nti ezo kafu singa sinnungi tezinnungi tezanyumidde so nga tuwumbawumba bulungi ki kyonjala tutwalire abakyala nga tuyingira omwaka 2025 nga tuwumbawumbako guno bulungi ki omukyala newankubadde mufumbo okuba ne ku kasente akake as in being independent wadde oli married bwe bulungi bwokka it is all good it is the beauty about otwalinga tutandike no program nagamba I'm dreaming of ladies that have their husbands as a shoulder to lean on not to sleep on and snore no fluta to lean on weye ugulamu ogiramu boti ng'otereera nga mbadde nsumagidde kati kye kirungi ky'okuba n'akasente ng'omukyala olina abantu abalala bangi abakutunuulidde emabega bw'otandyagadde kufeesinga mwami okitegeera osobola okuba nga togenda kuyamba mwami okugula maka kugula mmere waka naye ate bano abantu abakutunuulidde imagine omwana wa sister wo alina ekizibu ate nakyo kireetedde maama wo yennyini kale nze mwami wange yangamba bwe yampasa yatekinga on nze abaana ne maama wange abasigadde bali ku ggwe bali ku nze bwe baba weebali unless nnemereddwa imagine nga buli kijja okikuba mwami wo bizibu family buli kijja okikuba mwami wo ate nga it is very good okubanga gw'olina obuvunaanyizibwa kubanga bw'otabukwata bulungi Katonda agenda bukujjako abuwa omuntu omulala ate bwakuwa obuvunaanyizibwa abufacilitate nga abufukirira kati gwe bwakuwa obuvunaanyizibwa bukwate bulungi busaavinge bw'otunuulire Katonda nti wampadde abaana 6 b'okuweerera kakati nkole ntya
busabe obuvunaanyizibwa abukuwe abufukirire. So bw'obanga oli oyo agamba mbuno nze ndi mukazi mufumbo seetaaga mu kasente, Katonda tajja kuwa buvunaanyizibwa. Ate era jjukira ffe Katonda tumukubako enjawulo. Bwakuwa abaana 10 ab'okulabirira nga beetaaga miliyoni 10 ajja kuwaaga 2 kabinako. Oba okubye Katonda enjawulo naye bwe tutyo bwatyo bwe yatutonda. Akabina kano otegeeza ngula akabina okambala. Akabina ku nsawo. Kagula akabina. Akabina temugula. Tekeetaagisa. Bw'oba olina kw'otuuza, it is well. Wala okubanga otuuza Gomba. Tula kw'eryo. Kozesa obwongo. Abakyala bonna balina akabina. Buli omu alinawo. Okay. So bubaka ki bw'oweereza ba clients ba InfoTrust Properties n'abo bonna abadde badaaga? The Christmas message. Yes. Tulina ebirabo bingi nnyo. Ojja n'ogula ebirabo byaffe bigenda kubeerawo paka we tuyingira omwaka. Nti ogula ekintu kyonna mu InfoTrust Property Consultant tutegekeddeyo package erimu ebirabo ebitagambikwako, naye era tulina ne shopping vouchers ogenda ku shoppinga. Beginning of the year kimanyi ku school fees tutabuka wabula ate tuyingirire school fees. So mu buli kyokola kyonna fisaawo akasente ogule ekintu mu InfoTrust weewewuleko ebizibu ebimu. End of year is time to give back to our community, but beginning of year is helping out. So school fees zino nziwangula ntya? Ogula ttaka. Ngula ettaka. Yonna ye ssente zonna. Kijja kusinziira. Tojja kugula ttaka lya miliyoni 3 ng'omwana asomera miliyoni. Ate kati ne banaafisaako. Tufunye. Kati tugenda kuba tugaba bursaries butonotono, bursary, abamu tubawana requirements. Kubanga tumanyi requirements zisumbuwa nnyo, ate ze zisookerwako. Omwana tagenda nga tazirina. Olwo tuna requirement list. Gemalawo miliyoni emu kitundu. Mukama. School fees wa mitwalo 6. Yonno? Kati ng'omuzadde omuyambako wano wali aba amenyeka. Okay. Tugenda kulako ezo requirements, tujja kuba tubawaayo ebitabo, pencils, files, ebyo ebisookerwako. Okay. Tuyanze olwakadde fotuwadde. Enamba z'essimu. Enamba z'essimu 0774 0774 32 23 05 or 0709 98 19 37. Okay. Tuziddemu. 0774 32 23 05 0709 98 19 37. Okimanyi sikwata namba za simu naye okujjako eza business osobola okumbuuza eyange nate business mwanange wategera business so akantu kaffe kali kakyaliyo okutereka oterekayo boss lady kakyaliyo osavinga mpolampola paka port weggwayo. Tulina Boss Lady Investment Club, tulina Info Savings Scheme, tulina Kibanja Mpola ne cash payment. Towards. Bana bagazi olunaku olungi atakumira mpera bankomire. Until next year, InfoTrust Party tugamba, InfoTrust Properties tugamba. Happy Christmas and Happy New Year.